Kadama TV tweyongera okubeera nga tubalabula era kuno kulabula eri bakadama bagenda okugenda amagezi ba boss nabo batandise okubeera nga bagateeka ku level endala. Tubalaze nnyo nti oluusi bagukozesa wano mu kusasula omusaala ne bagongezaayo n'alaba nga olaba nti emyezi gy'obanja mingi n'okireka ne bagamba nti tewaliyo nnyonyi ne bagamba offices tezikola bintu bingi nnyo bye bakozesa kale ate batadde ku level endala ey'okugamba nti ateesa ne doctor omuntu acheckinga nti n'agamba nti oli mulwadde corona. Tugenda baleeterawo emboozi voice note ng'omuwala yennyini ayogera nti baamugambye mulwadde wa corona. Kati kano akakodyo ate kagenze ku level ndala nnyo lwa nsonga nti bo bajja ne bamanya nti tebaagala ogende obadde obakolera bulungi. Kakati ne bamanya ati tewali muntu agenda kujja kola nga bw'obadde okola nga bakiti ekyo nti bayinza obutamufuna. Kati batandise kuteekawo kakodyo ti nno bakadaama balwadde oba bakadaama nti oli mulwadde. Waliwo n'omuwala omulala awo era yatuweerezako voice note n'agamba nti boss yaleeta abawarabu naye ng'alabira ddala nti bapange bupanzi ne bajja ewaka mbu bazze kucekinga corona kati ye n'omwana we ne bagamba nti bo balwadde corona. Ye kadaama n'omwana wa boss bagamba nti balwadde corona era naye yali atuuse okugenda n'agamba boss be agende. Akakodyo kati kitegeeza nti kagenda keeyongera. Kakati osooka ne weebuuza kati nga kadaama ono agenda banyumiza story ye. Baamugambye nti mulwadde tebaamuwadde wadde akaddagala tebaamu-isolatinze nti bamutadde owantumbu yekka akyakola emirimu gye nga bw'agikona. Kadaama oyo abeera waka. Kakati osooka n'obuuza obulwadde yabuggyawa tatambula abeera waka ng'ate jjukira corona spreadinga mu contact y'abantu bw'oba obaddemu ng'omuntu abuyina. Kati bwe mbeera nsiiba waka nga sivaawo kitegeeza nze kadaama akola owaka okufuna obulwadde buno nina okubeera nga nfunyeeko contact n'omuntu ow'owabweru. Kati omuntu ow'owabweru awo alina okubeerera mu famire y'abantu abajjawo naye nga teebereza nti mu abo bonna aba famire tewali muntu mulwadde. Ne results engeri gye baazimuwadde ye boss agamba baazisikumye ku ssimu ye. Kati amubuuza engeri gye ndi omulwadde tewali kye ngenda kulawo wadde kaweke wadde ki n'agamba tolina signs. Kugamba olaba engeri omuntu gy'ofuulingamu nno oli mulwadde ate tolina signs ate bagambye nti oli mulwadde ate tolina kubeera kuba tewaliwo na gundi ne social distance. Alina omwana omuto gw'akolako omwana wa boss naye bamulekedde no mask no anything tewali kintu kyonna tegeera. So tulabula bakadaama nti obuzannyo buno bukyeyongera mu maaso kano aka corona akati ono omuwala wakubiri nga tubuulira ekintu ng'ekyo so mbeere beegendereza wabula katweyongere okubeera nga tuwuliza voice notes z'owa kadaama ono atubuulire kiki ekigenda mu maaso. Halo Nyabuli Kadama TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze Mariam ano Oman. Kati munnange ekizibu kye nafunye flight eno egenda ku ndeke ya 31st olw'ensonga bano abantu bayinza okuba baaguliridde kuba results zagenza okukomawo mbu nga ndi positive naye sirina sign wadde n'ekyo. Sirina cough, sirina flu, sirina fever. Ndi mulamu bulungi nnyo nga bwe mbadde mabega. Ndi mulamu. I'm still doing the same work nga emirimu gye mbadde nkola emabega ennyo. I'm still serving them ng'era nga bwe mbadde nkola. Nkyalabirira ono omwana omwaka ogumu ng'era bwe mbadde nkola bulungi nnyo. Nzaamulabirira nzaamukola buli kimu ky'omanyi nti kikwatagana ku mwana omuto nga baby ng'oyo. Naye bagambye mbu oli mulwadde. Naye ate wano tewakoma kukyala bagenyi. Abagenyi bakyalawo bulungi nnyo. They move out nga bwe baagala. Omusajja yangambye sigenda genda ku mulimu kubanga nina okubeera wano for 14 days. Akedde n'agenda ku mulimu. Kati nendabira ddala nga banzannyira ku mutwe olw'ensonga nti mukazi we ali lubuto. She is very weak. Kati okundeka wano balaba nze okukwateko bw'okugenda ewaka kizibu. Nga balaba tewali n'omu agenda kusigalawo wano. Ngayiridde omusajja wa tiketi antwale yagaanyi kuba kati balaba ebyennyonyi kati bitambula bulungi nnyo. Bitambulako bo
tufunye kaki ke twekwasizaako akanaamulemesa okuva wano kuba bagamba to sign another contract. I refused. Nagaana ndi mulwadde ate naffe tuli bantu nga bo tukoowa omuntu wetaaga n'owumulamu no refreshing then after oba owulira nti oyagala kudda nodda. Kati oba nkole ntya simanyi n'ekyokukola kimbuze flight yendese oba you cannot travel ng'oli positive naye nga results ezo siri contented nazo sirina nti oba eddagala liri lino baalimpadde sigamba nti oba ndi mu roomu yange nesibiddeyo nti mbeera omwo ndi free nga bulijjo bwendi sirina kyennuma. Kati awo ne neebuuza banaabaganya okuntwala kati zino flights ze bongezaayo kuba kati eya Saudi Arabia nawulidde nti yanga 7 ezo ze bongezaayo bakimanya batya nti omuntu nti mu eyo period mwe bongerezaayo okuva omuntu bwe yeekebeza nti mulwadde bakimanya batya kitongezaayo ennyonyi mbuyanga 7 mugimanya nti eyo period ki omuntu asobola okufuniramu obulwadde. Nze byansobedde dda naye nga tukolera abantu bano naye nga balina emitima emikyafu. They don't care about us at all. Tebafaayo bo kye baagala kulaba nti okwo bakolera balowooza oba gwe oli kyuma tokoowa bakati oba nkoze ntya. Nayagadde okubuuza ku Kadamu ono nga njagala okumanya owaka waali waliwo omulwadde yenna eyakwatibwa obulwadde buno embeera y'emirimu agikola ati abaamu isolatinze tewakyamukkiriza kubeera ng'akwata ku bantu yanzizeemu bw'ati. Sirina wentambula nze mbeera wano ewaka tewali mulwadde nga bwe nakugambye nti buli kimu kyakikola nga bwe kiri. Ze n'ensonga gye nalowoozezza nti engeri omukazi ono gy'ali olubuto ate lumutawaanya lwa mwezi gumu tebaagala kubaviira so nga ate ze mbakooye tukooye naye nga bangambye ndi mulwadde no treatment tebansosola tewali nekimu kye nnina nti oba nina flu nina cough nina fever no nga bwe mbadde nkola emirimu gyange last year nga bwe mbadde nkikola teri treatment okumanya bano abantu bajooga. Omusajja yangambye nange sigenda kudda mugenda ku mulimu naye agenda ku mulimu n'akola okumanya kati nga omala okusasula bino ebya tiketi ne babagamba nti mugende for medication oba mugende for check up. Twagenda for check up omanyi test yeno mu Oman erwawo kyova olaba obulwadde tebugenda kuggwaawo etekinga for 3 days okudda. Kati eri bwe baba bawandiika ebipapula babasaba ennamba kubasindika results nga zikomyewo kati bosi wange yawayo ennamba nali ndi awo nga ŋŋamba nti oli mulwadde mubuuza ndi mulwadde nti ye ne mubuuza mpa ku results nzirabe nangamba sinaba kuzifuna naye wenzifuna ŋŋenda kuzikulaga just bankubidde bukubizi essimu ŋŋamba olwagira nampeereza ka result nampeereza good results naye nga zino comments ze bateeka wansi ku report nga ndaba zifaanagana ne comments ziri ezaali kuli ku kapapula akaasooka akaaliko negative nga ndaba bifaanagana just ekyawukanako nti bw'obeera positive
ewalaga red. Obeera negative kalaga green. Kati awo ne nsoberwa ne ngamba maybe they paid some money basasula oba nneme kugenda. Bwekityo munnange bwekyali twagenda for check up. Results ne zikomawo nga ziri positive. Naye omuntu ali positive omutunulako tokkiriza nti oba ali positive wadde n'ekimu. Even I did not talk to the doctor, no. Just baweereza results ku ssimu ya boosi. Kyekyo boosi wange ne mugamba kati bwe mba nina corona ngenda kukozesa ki. N'angamba toyina signs zonna. Ate lwaki oba okozesa eddagala? Toyina signs zonna. Ne mugamba munda ze wano gundi eraga nti eri positive. Ate oŋŋamba otya nti don't use anything kuba ti toyina signs? Awo ne mbyekengeramu. Naye nga bano abantu bali so coward oba ngambe ntya, bali so heartless.